This is Ground Media UG. Codebase Entertainment. Yo, big up team FBM. I see you. Thank you so much. Balamusize basebo ne banyabo, ladies and gentlemen. Nsanyusa okubalabako. Nachi. Amanya bampita mukiza Frank abatamanyi likasajja kafumbira nayenga aka yoyo fefe busi wa mwe muwulira era bwoyagala akubeerawo. Ndi wa musanyufu nnyo ku luno olunaku olwaleero. Saalulabanga lujja sigenda kulimba nayenga zezimu ku nnaku ze mbadde nnindiridde mu bulamu bwange. Njagala okutwala mukisa guno okwebaza Katonda wange gwe nsaba buli kiro buli kumakya nga musaba nanga mpeeyo concert nanga nnyimuse nga nammwe bwe musaba mu mirimu gyammwe abakole ki abayimuse mboolunaku alutuwadde ennaku z'omwezi 18 tuli wano ku jahazi pia naki kantwala era omukisa guno okwebaza aba media partners bange nga sinnatuuka kuba sponsor kanneebaze basajja bange abakyala abatwala obudde ne mutunoonya wonna we tuba tuli ne mutujjako amawulire agamu agagasa agamu n'agatagasa agamu agatukuba agamu agatusitula naye nga mwebale tubeererawo nnyo mwana bakyali mmwe we mutali ebyaddala tetulina we tuli era omuyimbi kambabbireko omuyimbi bw'aba abuze oba bw'aba agudde bamugamba anoonye mmwe kitegeeza muli b'amaanyi nnyo mwana temuggwanga mu maanyi omulimu gwe mukola gweffe gwe gututeera ekyokulya ku mmeeza era mbeebaza era nga njagala basabayo akantu munkwatireyo ka vidiyo nga bwe muzze wano tukasigaze mwakayimbo yaffe tomanya inshallah tujja tegeka kapate kaffe tukekubire ffe ngaffe naki. Now let me take this opportunity to thank my sponsors. Oh my God, nzani fefe busiwo omwana abe nabulagala nabugeto ava mu kiyayo wali eri mwane nankulabye mutabani w'ababi ababiri Francis Baganizi ne Mary Baganizi nzani gwe mukkiririzaamu neyanziza nnyo baganda bange. I'll start with Galaxy TV, Galaxy FM. Family yange nnyo Galaxy TV, Galaxy FM. When I was starting this show, like thinking about doing it, the first people that I went to was Innocent, Mr. Innocent Nahabwe. Ndowooza mwenna mumumanyi. Yangamba bugambi fefe ekyo kyawedde dda okisobola. Omanyi olumu oba osobola ebintu naye nga kyeweetaaga ke kagamba akamu okuva ewa kyaliwo oba okuva mu bantu bonna b'oyina ne bagamba sigala ng'ogenda. I met Innocent. Innocent gave me a go ahead. Innocent gave me so many contacts that I can reach out to. Nangamba kozesa bano bajja kuyambako. Mungu mulungi banyambyeko and it's only 1 week to go. Mr. Innocent, thank you so much. Thank you Galaxy TV. Buli akola ku Galaxy TV kumpi mukwano gwange buli simanyi yatali kyali wange amazima. Thank you Flora, thank you Alpha, thank you Nimrod, badije boku Galaxy bonna sigenda benyo omukomo. Thank you so much, thank you. We are doing it and I'm doing it with you and we are still going together. Thank you Galaxy. I will go to Kagwirao. Kagwirao era nayo ye ya Galaxy. Big up on yourself. Kangenderewo straight ku Skypins. Skypins oyo omuyaye, Skypins munansonyi womuyita omuyaye. Naye nga abinkoledde mu kaseera katono nnyo abamumanyi mumumanyi Win Success erinnya likulondoola erya Success toli wabi nnyo. And we are doing this together. Skypins mpozi kye yaŋŋambye after my show exactly nga nakamala bwenti bantwalirawo Dubai wujjalamu kupowamuuko era Mami King nkwata bulungi nnyo. Fazi n'ekirala kye baŋŋambye aba Skypins tebagenda twala nze nzekka ku show ennyini ku lunaku lwa show bambi omuwagizi yenna ndaba osobola okubeera munnamukisa agenda nange Dubai okweyagalamuuko obweyagazi. They are giving out 2 tickets and 2 visas. Katuche weetaaga kujja na passport yo gwe nobeera mu audience bakugambira awo mbwe ennyonyo girinnyako olwo. So twesunze. Thank you Skypins, thank you for the support, thank you for everything. Bukede TV Vision Group, oh my God. Dora, thank you so much man. Mumpagidde nga sinaba nakola na show
music wange akubidde nnyo ku Bukedde zijukira ebyo ebiseera nga tewannabaawo media mungi nnyo nga bannange okubako akayimbako ku Bukedde oba mulala nnyo naye ndi wa mukisambu ne mu biseera ebyo akayimba kange mwakakuba kitegeeza tuvudde wala. I love you Bukedde. Thank you for sharing this journey with me. Thank you Kimra, all the producers at Bukedde. Thank you Kenneth. Thank you everyone. I love you Bukedde. Mwebale kubeererawo. I'll go to MTN, the biggest, the baddest. Thank you MTN. Mama tata nange babebaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala MTN okunzikiririzaamu mwabatuweesa value omanyi bw'okola ekivvulu kyo nga toyinaako bantu bakabi era ne nawe totera kuba wakabi nnyo. So ndi proud nnyo mbu nkolaganye n'abakabi nga MTN and they are doing it so big on me. Owulidde ekiriwo ali wano yenna oba tulaba ku mpewo za TV zonna okutuuka ku ssaawa 11 show yange ya Ordinary bagibaweredde ku 15,000. Ogenda okwekwasa kigwe ghetto youth abadde ngamba toyina sente. Ticket ya Ordinary ya 15,000 mpaka ssaawa 11 leero nge ya VIP bagikuweredde ku mutwalo gumu kitundu sawa zino mpaka sawa 11. Thank you MTN. Thank you for the caller tunes. My caller tunes bannanga ataina kayimba ka fefe bosi musimu yobo buzibu bo naye era busobola okukoma wano leero kati bukoma kati osobola okunyiga *170* nonyiga 57# nofuna caller tune oba kayimba ka fefe bosi wo wonna woli oba okafuna bulungi nnyo nga gubaala era ogenda okutuuka nga 18 nga disco yakuyingidde dda. I also still want to thank MTN Momo. MTN Momo, thank you so much for coming on board. Beba batusalidde ku batali muyimbi anko okulota papu pati sitakola concert. Nagamba pepe wamma bakulimba buli kimu okikola ki okisobola nampa go ahead abaddewo nnyo mwana nga guidinga era kyangaidinga nnyo. Thank you my brother, I appreciate everything. I'm going to take this opportunity to thank my team. Wow, Kibo Management, company obugalo wa Kibo Management. Kibo Management abasinga tebamumanyi naye bwe nakyusaamu ku management yange omusajja oyo yali mukwano gwange nga bwe mbeera n'abalala bonna alina emirimu gye gyakola naye nga mbeererawo nnyo. Bwe nakyusaamu ku management ne mugamba Kibo story kimwana lwaki toyingira bino ebya music ne tubiddukanya ffenna nangamba fefe sibitegeera kwanze oyinza obutabitegeera naye ate nze ontegeera tusobola okwetegeera. Is a down to earth man taina buzibu wadde. I'm so proud of you my nigga man. Twakakwatagana naye laba bye tukola byamaanyi nnyo. Thank you so much and we are still rolling. I'm so proud of you manager Kibo. Big up Paragon 360 manager Cox there. So oli kasajja kagezi nnyo mwana atakimanya alina okukimanya era webale kunzikiririzaamu. Omusajja yankubirako essimu nga nkyali awo nazo sinnabitandika nankubira essimu nangamba okimanyi ndoose shoyo bwatyo bwe yajja ku boodi kasita yagiroota sho nemanyi agirabye mu kirooto ate najja naleeta ideas zonna. Big up Coxy, thank you so much. I pray to God bless us more. Humble Management, where are the money? Count the money. Big up man, Humble Management. Abasinga mumanyi manager Labeja Lawrence musajja tasaaga era nange yampadde omukisa obutasaagira mu kyange nangamba fefe tukyongereyo oba mukubanda be nabo nga nkula jukira abadde yali kusaidia omukulu Mr. President Bobi Wine katate yandaba nnyo nga nkula nga ngenda bagenda mu kilabu ne bandeka mu mmotoka nga nze sikkirizibwa naye mukisa mulungi mbali ku show yange sose and we are doing it with him and I pray it's so successful. Big up Anglo Money, big up on yourself. Nachi, that's my we are rolling it. Bachali bange FBM chechikosi bo bachimanyi Jamalu wali Marisweni wali Tikibai wali Dani Bo I see you, thank you so much. Nalongo wange ni FBM chechikosi chena behind Nalongo kamba isizo banjirire mukuru wange bana abadde talina bibamu. But I'm so proud of you my big bro. Webade bena nkoledde bamwita Innocent. Thank you so much bro. Akatalekeka kwa kusiima bayimbi bange bakiri bange mwana
mwana muchongera vibe buli bwembalabako kabaka ate gwe oduumira nnyo obikoze nnyo mwana kabaka onzikiririzaamu nnyo akasimu kange okalonderawo ompa advise olumu nonyomesa n'okunyomesa noŋŋamba gwe nofuusa olimu abasajja bakole booti abasajja batakule. Thank you so much big bro mwana omererawo nnyo big up King Sir Derumino kabako big up on yourself. Omusajja kabako yeche yankoleranga nakatandika bwenti okulanga yangamba fefe nkuwadde billboard namba nengamba ate kabako yalingira billboard kumbe mwana kabako yali ansaba mwana ntimbe mmotoka yeyo nangi timbe mwana ebintu byange bisitika kabako kyewankolera eri eddala osinga billboard my brother, you were superstar my brother. Okitegeera uyo bukoma nsimbi uyo mutuyana mwana wakinkolera bwe nakiraba ku mmotoka yo ne mmanya alaali mwana oliwa ddala nnyo kabako wandazeeko nnyo mwana era nkwebaza nnyo big bro wange atapimika nze sipimika ate nga tetupimika bigapa madman gadget moyi esimu oginkonyako buli kaseera onteekako kuba okimanyi tuba tulina okuwaga. Thank you so much bro. Latif designer twesitula ne manager Cox ne tugende wa Latif designer omanyire basajja abo abaludde mu industry eno ate mu kintu kya fashion akitegeera nnyo ate nga bwe mumanyi hip hop is inclusive in all so many activities. Latif webale twaniriza webale kubayinga idea yaffe ate notagitulekera n'ogamba ntambula nammwe. Big up soldier Jajja baba huku mwana jajja ebintu by'amarapo bimanyi jajja biri wenzole yakungi mulimu okwekubazi punchline katate wafani ne bagenda ne bagukuma ono wasinga ono tasobola freestyle ono agisobola ono ki naye byonna tewabifaako jajja wagamba ngenda kuwa fefe besi chance nango nyongereyo nga bw'oyongeddeyo bavubuka all stars bonna benkulaba okuŋŋaanya emyaka gyonna. Oyo musajja era twamulumba mwebuuzaako ku idea ya hip hop bwe namulumba the idea nalina ya hip hop ku mazzi nga njagala tujje twowira amazzi nga bwe tutontoma. Omusajja oyo n'aŋŋamba naye amazzi g'ogenda kwogamanyi ne mugamba Victoria n'agamba ba mu bya Victoria gwaga amazzi bagayita Nalubaale. Lwaki tetutunda concept nga abantu bajja bakyebishinge nga n'oli waatazze ategeerawo kwolombwe ennyanja gye mutunuddeko ng'omuzungu tannajja wano baali bagiyita Nalubaale. Ndi musanyufu nnyo jajja. The thing came to life. Thank you so much. Thank you so much. And era nkyakwebaliza ddala ideas zonna zompa n'engeri gyongulumingamu kuba obirabyo byonna jajja. I really appreciate. A Spider MC, big up my G-man. Wangamba omukisa guli mu bakuŋŋaanye era guli mu bakuŋŋaanye naki kyobulaba leero tukuŋŋaanye tu blessing ennaku z'omwezi nga 18. Thank you my bro, I really appreciate. Baproducer bange mbalaba Dimario Misi Yudea naki webale kubeerawo bro. Abes Baya, we're doing this my bro. 18th May. Top Baya MC kyekiriwo my bro. Thank you to see you man. I'm so happy to see you man. Ebyokwogera siina bingi chepe nkulaba wali bonna epimpa wali bonna ebyokwogera siina bingi okuleka okwebaza era okuddamu okwebaza abasponsa bange abanzikiririzaamu nga nange mbasuubiza sigenda baletinga down. First of all, I had a vision of hip hop ku Nalubaale kuba I'm a hip hop artist. I believe in hip hop. I'm a fan of hip hop and I believe hip hop wangi ali wangi nnyo wano mu Uganda. Lwakuba temukyekkaanya ndowooza naye bw'ayagala okiwakanya kolayo okoka competition katono nnyo oba ne bw'oba okataddewo ogamba abaana batandika okompitinga nkusibamba ogenda kufuna abasinga nga balwapa ate nga bakubi ba hip hop. General bannange tebatunafuya tuli bangi nnyo ate tuli baakabi ate bafani batwagala. So I'm doing this for my culture. Ekirala ekyokubiri mbaddeko ku show z'abakyali bange oluba lwakuba eno eyange yeesoose nange platform njesunze nnyo neŋŋamba eno platform nga bwe njesunze
okuba kuba abantu omuziki siyinza gukuba nzekka siyinza givimba nzekka nga ziwenzekka nengamba mwana neetaaga nange okulabayo omuntu omulala ng'afuuse star ku nnaku z'omwezi nga 18 nga nange bwe mulaba ffeffebusi wammwe era kyenakola nengifuula all inclusivity as in all inclusive mbungasseemu abantu bangi nnyo bengenda okuperforminga nabo okusookera ddala nyina bakyali bange ba PWs it's so bad tadde otasobodde kuvaawo leero digitads naye mwandibadde mwerabirako kyali wange talina mikono talina magulu naye he's a great DJ he's a great swimmer avuga emmotoka talina kyatakola ate nga tali yekka alina community ye n'abalala bangi nnyo so it's my time to shine but I don't want to shine alone abo abantu basuubireko nabo okubalabako kati tuba tutya mwana nga tetulinayo omulema ali talented gwe mumanyi ebyaddala fena Buchamani yafuuka president gete eri yabimala okitegeera takyalina mulema mu mbeera gyali not in a bad way though naye nga bambi nabo beetaaga platform nabo beetaaga okufiibwako owa kamera bw'osanga oyo omuntu naye muwe ku chance bambi tomanyi oyinza omukyusiza obulamu bwe kweyo time people performing with me on 18th May ajahazi pia munyonyo era mubalinde nyinawo ba underground MCs nyinawo bakyali bange balwapa bwe mutalabangako nga biba kuweebwa chance kolo balinze bagukube era nabo tomanya mukama ayinza okiwanikiraawo nyina bakyali bange nyina baga Legacy MC nyinawo omunubbi oba mumumanyi nyinawo chepe mwana muto naye mujja kuba omulaba wa tabu nnyo kati ate waliyo oli omubi bamuyita Kabukusiniga Kabukusisoko gye mwana wabongeko kyali wange toyinza kubanga toliwo wano Kabukusiniga mwana feneye tetwava Kabukusi wa mukiyaye nasooka mulabira nange mukiyaye eyo nankulabya ate nange jjukira keekala amatendo nabulagala biki naye bwe namulaba nemmanya mwana eyo yonna naffe gye twakola ki gye twava so we need to share the platform that we get and we need to uplift each other every time that we get. Thank you club, thank you Pepsi, thank you so much. Kabukusiniga soko je katono nachi soko wabongeko nawe ite ku bantu bosebo tugubale fenna yeah man, we're going for the one and everybody there. This goes to each and every ghetto youth. Bana fena tubereyo nga 18 kujahazi pia kulabisa paka kuwulira bubi abaana sakole bakijana tetubagana ningo kuyingira kyebiri mukimanyi byaite kyetaano ffebusi live in concert ka 18 wano wenyini kujahazi pia yes paka kuwulira bubi what a tune serekita power to bukenga babon waleti zibulemba siteta ikun abasale bimeme yempala kane maroon babonga koje mulimbuza watagwan baledi ziba gentleman nga kotade balani pressure kazungu jali ya nejewani mwawe mulaka baka ne rastibon ngendo uliro rutalo ruva kwa iPhone mbu yabulira kolezi earphone ffebusi live in concert chepe yagala babongako. Yeah man, Badman Chepe from Kamocha, Firebase Chebinja, Bad Bobby Wine, ffebusi nga 18 tugenda bakuba omuziki atalina sente obuzibu bwo. Obusungu bungi nnyo naye tujagenda tubukakkanya tunatukira ku 18. Thank you everyone for coming. Nabagabye sina bigambo bingi nnyo. Thank you Mami King. Thank you for everything. Simokolaji sigenda musitula kamwe. Nayenga thank you for supporting me. Thank you for living me. 18 sijja kwogera kwa batulinde ku 18 ewa tubalize nga 18 tugenda kubeera wano ku Jahazi pia munyonyo. It's a cool place abatakimanyi bambi enguudo zonna zikyuka ku Jahazi pia olw'ennyonyi ogwa mu kisaawe munda mwennyini olw'emmotoka parking weeri olw'okumazzi weegali oyitira ku mazzi wali eri n'owebigero okakuuta bukuusimba toyinza kulemererwa boyi naye nga mbalinze neyanziza nnyo mwana obuwagizi bwamwe. Big up my bro, yeah man, big up Mickey, it seems too funny. Mwabasinga mbagala nnyo.
era mbalinze nga 18. Ifyolayilayi mi kukyayirawo siri kuba sami ifulavulavu mi kuba mukwano December January the way you influence me muli mpulira ngufuse part to me you mean a lot to me musana jahazi 18 fi. Thank you so much. Akatale keka mwana ebitundu byenvamu mbimanyi nze naveyo nabulagala bannankulabye nava mu kiyaye nava mu kiwunya nava Kasubi nava Kawala nava Bwayina nava Kawenfyu nava Nansafyu kati kyenjagala essaba bakyali bange bonna eyo gyenva bambi ku lunaku lwange temubbayo muntu n'omu. Basaba bambi basaba busabi ate tulo kuba ebyaddala bwe bakukwata ngodde ndigeto yuti muno naye amazima ga Katonda nja kyekolera nkutwale nkumazeeyo mpaka kuba nange lunaku lwange werusoose mwana okutegeka ebbako lyange. Basaba mumbeereremu mwana tunyumirwe ffenna mwana tweyagale ffenna mwana akazaali munammanja nga biwedde ate nga ne Uganda Police Security weeri naki abasenuka mbasabire tubeere nga tututte ekikokokolo. Magala nnyo, thank you so much. Webale nnyo Fefe 39 22 49 oba mu lufuutifuuti noti 7 noti 6 39 22 49 oba endala eri 0703 410 540 bambi si simu za mukwano si simu za kukolaki naye simu za business tweyanziza nnyo tweyanzege esimu erabika ya Mama King